Besigye yazayogera ebintu bingi naye osanga omuntu n'agamba nti Besigye ali ku diversion. Twalisoose kutaasa base dereva ne tugimujjako ne tulyoka twetereza avuga n'abeera muki mu politics. Bino ebintu bibiri bibaamu Kamalu bikunnyonnyola olwaleero. Ekyokusooka okukyamuukiriza kikulembera nnyo mu politics. Omuntu yenna akeera ku macanga ayogera ku byobufuzi ebyokuvuganya mu Museveni nga Besigye tamwogeddeeko nga omu ku spearhead abayira ekikyamu. Abantu abalimu akanugguusa abanaalaba nti Besigye kyayagala kusala bintu bajja kugenda mu maaso naye. Alabye obuvunaanyizibwa bwa Besigye ku ggwanga lino ng'alaba eggwanga liggwawo kuba ne weebakiro nga ya mitwalo 5 Besigye ya sukali asobola ogigula. 221 abantu bayiwa omusaayi kati ate gwokera ku macana ogamba nti Besigye kyekalakasa kifu. Mwatugamba abanuupu tubawe bwikalulu ffe tule tusirike ne bagamba bannange. Mwe mwalowooza ffe tulina mundu ze tugenda okugisaako mu 7. Muganda wange Bobi Wine ebintu birinnye. Bannanga abantu bali bubi. Mbabuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mutuusizzaako engalo mu wiiki yonna ne mbebaza mbeera yonna gye muyiseemu kansubire nti buli omu oli bulungi. Nze Duncan tuli mu mboozi mukati era twatudde dda pano okubanga etematema ensonga z'olunaku olwaleero nga bwe ziba zirina okutambula. Suzi nkutumiddeko nentumira ku bossi wange abamuyita Beksu side zaawo eyuke ogamba otya muganda wange kansubire oli bulungi. Nentumirako ne ku muganda wange bamuyita Papa Jasper naye nkutumiddeko ne chairman w'abafumbira Faluku ali eyo goma mutikka aleete tusobole okubanga tutambula bulungi. Lose Canada nkutumiddeko ne Godfrey Wiki kwisizeeti wiki tempusizza bubi wadde ng'eggwanga lye tulimu bwe lityo liri matankane. Uganda yaffe omanyi ebeeramu ebintu ebisesa. Waliwo bosanga Uganda gyosangamu omuntu ng'akoze erinnya nga likumbidde mu kuba mbooko oli n'akola erinnya nga likulidde mu kunama kugamba erimu ebintu bingi nnyo naye nga njagala nnyo okulamusa ku batulaba era n'abalaba emboozi mukati timwebale nnyo bannange kutuwagira mwebale kutugoberera abaweereza message mbalaba mwebale nnyo ne banna abaweereza message abantu abamujja bago bakupano waliwo abantu nga bw'omuvumo obwongo busaanuuka olina omuganda nti akawala ataako tekali mu magezi ng'obwongo bugenda kusaanuuka adduke ku pano ekyokuvuma nabagamba mukirekere nze kubanga nze obwongo bwange tebusaanuuka bw'onvuma mba mmanyi bwenkiwumbamu ate naawe abaavumye oba wadde kubanga yebe endowoozayo naye mbasaba bannange ngongere okulaba emboozi mukati. Njagala okutumira ku James webale nnyo. James oyo nno Munnayuganda naye yampise nanzize ebbali n'annyonnyola ebigambo. Musajja mukulu alina emyaka ndowooza nga 35 naye omusajja annyonnyodde ebigambo n'aŋŋamba banna emboozi mukati mwebale okuweereza mwebale okubanga muli ku mulamwa. Bannange tusiima nnyo abatugoberera ate nammwe abavuma nammwe tubaagala nnyo kubanga yendowooza yammwe. Njala okutumira Lorini ne mugamba nkwagala nnyo n'abalala mwenna Faluku weekubye ebifaananyi naye ebifaananyi singa bakukwatira eyo munnange totugamba nti ate munnunule. Okay, olunaku olwaleero tuyina tuddeko mu ngatto za mukulu Devicom ne tugamba nti aze asobola kuba naye atemeeteme ku nsonga kubeera twali tubaddeko naye ng'atema ensonga. Adam buuza ku balabi b'emboozi. Sansa okubalaba abalabi b'emboozi mukati abagiwagira abaginyumirwa abagirabamu ebirungi. Bannange mwebale nnyo mwebalira ddala. Manya nze Mulwana Adam bangi gwe mumanyi nga tooka kwa barabara. Twebaza Mukama atuwadde obulamu olw'ekirabo ky'omukka gw'otuwadde ne tussa bannayuganda abali ebweru abali wano e Uganda. Mukama yeebale tuwa bulamu naye nga mu ekyo tetulina kyakukolera lino eggwanga lye tulimu lyadobonkana naye Katonda kyasinza otuwa kyekirabo ky'obulamu buli kimu kijja ebitunyiga n'ebitusanyusa ne tufundikira tuli balamu mpaka Katonda waaligamba nti kantereze eggwanga lyaffe. Neeyanziza nnyo okubanga leero tudde ku pano y'abanene abaaka emboozi mukati nange ntemeteme ensonga olw'eggwanga lyaffe eryadobonkana. Eno t-shirt bagiyita emboozi mukati n'omukulu anyumye anyumye era nkugamba ekintu kimu nti gwe awagira emboozi mukati oba ayagala emboozi mukati nga t-shirt ogyetaaze oba jampa oba nkofiira osobola okunkubira ku 0702 36 67 05 0702 36 67 50
nkubira ne tuba ntugikutuusaako wonna wooli oba oli mu America oba oli wa eba ekutuukako bulungi nnyo gwe kyeweetaaga oba jampa oba nkofiira ne baki order byonna tubiina mu bungi kale muganda wange kikoze bulungi abemutukula baŋŋambye dda tisaati bazaagala era ntetenkanya ngeri gye nzitika ku bbaasi olaba nga zibatuukako kyamaanyi ekyo nga bulijjo namba emu mpozi nze ambasada w'abantu abali Texas ssebo era mwami Fred Magembe ne timu Texas mwenna mbatumiddeko nnyo waliwo omukyala ali North Carolina bamuyita Robina Nalwadda timu Texas egenda ekuŋŋaanya abantu okuva masaza ag'enjawulo oyo naye mutumiddeko nnyo yagamba atuwagira nnyo naye nga yeewuunya lwaki tutumira Bamagembe ye tutamutumira tumiddeko nnyo omukyala ali Saudi Arabia bamuyita Nakayima Aileen mutumiddeko nnyo oyo nno weebumpenje kaka nentumirako nnyo bambi bosi wange Joweria ennaku zino mukosefu ali ku kitanda naye ala kusuuse mpozi ne Alpha nalwogera ndani kutumiddeko nnyo timu ya California Amoko Scovia ne Jessica Wilshire mbatumiddeko nnyo weekend ekutambulidde tuli bulungi mukama atuwadde obulamu tuli balamu so nze njagala kukuba omulanga eri bannayuganda musomese nnyo abaana kubanga gye tulaga maaso ensi egenda kuba nzibu nnyo era buli alina omukisa ogusomesa omwana musomese kubanga amagezi kyabugagga nga n'ebigambo bikuvaamu bya magezi ddala buli alina information nga ntuufu fuba ogituusa ku munno tusobole okununula eggwanga lino mwewale abantu abayogera ebigambo nga tebigatta so njagala kutumira ku bannayuganda waliwo abawangaalira mu Deira ndowooza mukimanyi muganda wange kiri Dubai njagala kutumira ku bannayuganda bawangaalira Baniyas n'ebitundu byonna ebya UAE bafiiriddwa omukulembeze waabwe so twagala okuba nakuwakulirako nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun simanyi naye omukulembeze bwe yafudde sente zagenze ng'ezawano ebintu ebyo bali abasajja bakolerera amawanga gaabwe era bano omutima gw'eggwanga buli kye bakolera abaana n'abazzukulu abalikola ki abaliddawo so njala tumirako n'omukyalo ono yaga fenga tumutumirako bamuyita Shaufat Katende n'omulala bamuyita Aisha Lee balaba nnyo emboozi mukati abali mu UAE bafiiriddwa omukulembeze naye nabadde ndowooza bo baziikisiza obuwumbi nga 10 olaba ffe abatalina kye tuli tuziikisa obuwumbi 2 kati ate ngono yabadde mukulembeze naye bano ababuuza ku mukulembeze babbeeyi okuziika kw'obusiraamu nno munnange kwavaamu amalala era okuziika kw'obusiraamu kwenkanyankanya nnyo ali waggulu n'owa wansi kulaga nnyo eduniya eno nti etwemazaamu bwereere wano waffe kye tulina nti ne bwaba musiraamu wakiri agendako emiliyoni nga 8 nawali era yagenzeko kuba omukungu sebo omukungu oyo tamala gaziikibwa atyo twali tulina wanene emboozi z'emmwanyi baagala jjuwa simanyi bamuyitaani peneti ne tugamba bannaye nga bamanyi nti ab'emboozi mukati tetwerya ntama ekijja ne tugamba oba kijje naye biriwo bagamba endagaano eno yasaziddwamu naye mu kusazwamu bange nti erina obukwakkulizo bwe kiri muganda wa manyi nti erina obukwakkulizo bungi naye simanyi nga ndi n'abakugu ku pana eno tugenda kuba tutematema ki ekyaviiriddeko endagaano eno gisazaamu lwaki batidde ki balengedde ki bannayuganda bagambye batya kyo byonna tugenda kuba tubikutuusaako mu budde nga buno era kantandikira wa mukulu Faruku Ali Dankani muganda wange Uganda eno kisekererwa kubanga bw'otunuulira embeera bw'etambula abasajja bano baali bakimanyi bulungi nti endagaano eno tejja kuwangaala era ne bamanya bajja kufuna resistance ey'amaanyi okuva mu bannayuganda naye nga bw'omanyi nti buli ndagaano ekolebwa ebaako ne zibayita terms of agreement bano abasajja bamanya nti bwe banaataminetinga endagaano era bajja kubaawo n'omutemwa ogw'ensimbi oba ogw'omusimbi gwe bajja okugabana
mu mbeera yonna gye banaagabana. Waliwo obukwakulizo bungi obubeera mu ndagaano zonna ezikolebwa era ng'efaanaganako ng'eno eya penalty. Kubanga Duncan njagala kutegeeza muganda wange, endagaano eno tebagisayinize mwaka gumu emabega. Endagaano eno emaze emyaka, kubanga bagamba etambuddeko emyaka egiwera ndowooza egisukka mu 7. Yasayiningibwa dda way back. So bano bantu baffe kati saawa zino badde baagala giteeka butesi mu nkola, naye ne basanga nga ne parliament gye baagala ogiyisizaamu eri alaati. Otegedde? Kakati wano we tuli kati wano we tuli bano bannaffe kino ekintu badde bakimanyi nti bannayuganda tebajja kukola ki, tebajja kukikiriza, naye nga bo baagala kuyisizaawo musimbi gwabwe mu ngeri yonna nga bw'okiraba. So bagize bagambye nti bagize mu parliament endagaano bagitaminating. Neffe tugamba abasayininga endagaano mwemuli endagaano eno mukimanyi bulungi, mwe mwali omukulu Kasayija asayininga akutte ensawo y'eggwanga eya finance. So tugamba abantu bano bannaffe tubeegayiridde, buli ali mu bukulembeze ng'awulira ako etakyasobola kusustaininga mbeera, bannaffe tubeegayiridde mu litayalinge, kubanga eggwanga Uganda mulifudde ekyokusekererwa. Saawa zino we tuli muganda wange Duncan njagala kutegeezaako ng'oggyeko endagaano gye twogerako. Uganda eri mu ssente ez'amabanja abaana n'abazzukulu gye batagenda kusobola kusasula. Ontegedde? Ne bannaffe bakyabba ssente mu ngeri ey'olusaagosaago. So byonna bye tulimu kati gavumenti gye balaga nti gavumenti eyakola ki, eyagwedda ekola ebintu ebifaanaganako nga biki nga bino. So mwami Museveni, kubanga gwe waleeta ekirowoozo kino eky'omukyalo ono gwe tuyita penalty, era n'ogamba Kadaaga nti eno ensonga nze ngireese era olina okuyita mu bwangu. Kadaaga mukazi wattu olw'okuba nti ali mu kibiina ekifo ekikulembeze n'apapa bayise ebintu. So bannayuganda abalaba byonna bye mukoze, Uganda ebalaba, era ebiseera bya bijja mugenda bisasulira bakulu. Naye olusumba muteesa ebintu byammwe mulowooze nnyo ku munnayuganda. Sente muzibbye, sente muzitutte, naye tebagenda baziika nazo. Bannayuganda bali mu kubonaabona lwa lubatu lw'abantu batono nnyo. Muganda wange, ensonga eyo gyogerako ki? Obumu ku buwaayiro obwali mu ndagaano eno mulimu akagamba nti singa wabeerawo enkyukakyuka mu byebakkaanyizaako, kampuni eno ewandiikira gavumenti n'egitegeeza ebiguddewo, era gavumenti n'egiriyirira. Ku ssente yaani eya Museveni oba? Ate kampuni gye nkugamba omukyalo oli gwe bayita penalty yalaga nti ye nannyini kampani. Naye kankubulire ekyewuunyisa, kampuni y'emmwanyi eno gye twogerako erimu abantu abalina emigabo 5, 3 bawalabu, bonna balina gumugumu. Kakati emigabo egisigalawo emigabo 95, 3 bawalabu, 2 bazungu si bawalabu, bonna balinamu omugabo ki? Gumugumu. Penalty bwe twogerako talina mugabo na gumu munnange mu kampuni eno. Kijja kityate. Kakati waliwo ate kampuni endala ekikampuni ekyerinnya ekirala kirina emigabo 95 mu kampuni eno eya Vinci. Okiwulira? Penalty face ya kampani gwe tulaba mbu simanyi omukazi nanyiri kampani talina muwadde 0 y'omugabo. Era ye investor yeka gwe twalabye. Omanyi investor mu Luganda kitegeeza musiga nsimbi. Ye musiga nsimbi yokka yajja ye yasiga bigambo munnaye. Nafune sente. Teyayina sente. Government yagenda mwewolera kyekisooka. Ekyokubiri teyayina tasubulangako bukyanga bawadde tampeko y'emmwanyi. Talimangako wadde omuti gw'emmwanyi ogumu. Naye nga teyajja kusubula mmwanyi z'abaki? Z'Abannayuganda. Ate ovolo nga agenda twala omuwula gwe tusinga okwenyumirizaamu ne prosesi ya kaawa asinga okuba omulungi. Nabadde ntunuulira kampuni eno ebintu byegenda okukola. Era kyanyambye nnyo nti bali abantu banuunye ku ffe aba parliament bwe twakyogerako
nabo ne bagamba katusituke naye kampuni eno ebintu byayo byonna byekoze mu kubizingira awamu kuba twambabiza bannaffe mwasubulako emmwanyi wa kale tubeesize kuba tulina kampuni 10 ezitwala emmwanyi ebweru nga zibidinga okusinziira buli omu n'atwala katale ak'amaanyi okusinziira bw'abalabye ne tubabuuza bakulu mwe mwasuubulako wa nga tebasuubulangako ku mmwanyi naye nga bagaa nti bo basuubizi baki bamwanyi bwe twamaliriza okutuuka ku kintu ekyo ku nzikiriziganya ne tugaa naye mukyala gwe obadde mivuyo mingi wano wali mu ddwaliro wano oli muki naye ne tubagamba nti endagaano eno yetegerezebwe kati abantu ba bulijjo kino nakirabye nga n'aba movement bennyini kibakutteko omuntu ava ekasando baluddawa gye balima emmwanyi toyinza kuyisa kiteekateeka kitya bwe kityo era kampuni eno palamenti yatudde ne balaba nga basaanidde endagaano bagize nga waakiri kubanga bano abasajja baleeta ekintu kyabwe abakikola nga bakimanyi nti abantu bajja kikuba munnange endagaano eno yakolebwa 215 215 endagaano eno we yakolebwa kakati nebeeraawo ng'eri mu buzibu bw'amaaso yakatambula emyaka 7 eyali erina kugwako 225 kati ne bagiseesaamu awo eggweko mu 232 mwebiri naye bano baleeta ekintu kyabwe nga bakimanyi nti abantu bagenda kikuba investor no bwe twogerako olwokuba yali akimanyi nti abantu bajja kikuba yaddira ettaka lye baamuwa munnange yali singa mu banka nemuwa omutitimbi gwa ssente mpitirivu era ne bagamba nti investor ngeri gye yadayagala okukola emirimu kyabadde kimukakataka ettaka eryo dukola ki ettaka litwogera kola eriwa ery'enagulu ery'enammanve yali singa mu banka lye yali lyamuweebwa okukolako kampuni najjayo omutiti gwa ssente mpitirivu omutitimbe kakati ekyo bwe kyaggwa ng'amaze odisinga olwokuba bakimanyi nti bagenda kikuba ne bagamba nti kati yali sinze ne bamwako buwumbi bwe buti asobole okukozesa emirimu n'emirimu nno gyakolamu naye tegiriiwo kati bwe kyawedde palamenti n'etuula naye we baawulidde ebirowoozo byaffe nabo ne bagezaako temaatema ne bagamba nti endagaano eno kiba yaddeko okuliwa okusinga okutwala obugagga bw'eggwanga ku bwereere emyaka egyo gyonna era bano olwokuba bakola ekintu kyabwe nga baleeta ebiteeka bino n'ebikampuni byabwe nga bamanyi abantu bajja bikuba balekawo akawaayiro we balina okufunira era baafunye eddabbo era diru oyo yatodde okiwulira diru yatodde era bo baafunye edda ensonga y'emmwanyi badde bazo omuntu gwe bawa okusuubula emmwanyi tasuubulanko wadde ejjiiko y'emmwanyi olowooza palamenti kyakoze kyekyo ensonga nno ey'emmwanyi eno bw'ogitunuulira yeetaagamu nnyo okulaba okwa waggulu okusuumuka kwabo era neewunyizza nnyo omuntu bw'ova eri n'ogamba era bannayuganda saagala musanyuke naye endagaano y'emmwanyi eno yandaze obunnanfuusi abeebafu abali mu palamenti ya Uganda obwebafu obufumbekedde mu palamenti ya Uganda buyitirivu era enkwe ziri mu palamenti ya Uganda nsufu nnyo buuza nti olwaki batuuse ku kintu kya palamenti eky'emmwanyi olw'okuba bamanyi nti emmwanyi ezo bazirima bo bennyini ababaka baaki ba palamenti tulina abasajja nga bakasolo alina yiika ne yiika waliwo omusajja oli nandala mafaabi mulimu gwe kusuubula mmwanyi kati balabye ababaka ba palamenti ng'omulimu gwabwe gwennyininyini gwe balimu era tebakikoze lwakuba bakikoledde bannansi bakikoze ng'ebintu byabwe bennyini balaba Museveni oba endagaano y'emmwanyi etuula ku bo bennyininyini bazirima naye tebalina bwe bagenda zitunda ono Museveni aleese ki omuntu ayagala okukola ki ozigula kubanga ku palamenti eno nasoose okulaba omubaka wa palamenti bamuyita ow'e Kasanda ewa Museveni n'ayimirira mu maaso ga Museveni n'agamba ti pulezidenti kubuulira ekintu ky'emmwanyi tekikyasobola kuddayo era tukireeta mu fulo ya palamenti ku lwokusatu nga ye Museveni akyali ku kakiiko akakwatagana naki kuba keyayita akakwatagana n'ebyobulimi ebikwatagana ku mmwanyi ne bamugamba amagulu gaabwe ne bamugamba nti tukubuulira pulezidenti ripooti yawedde dda
era tugenda gireeta ku parliament nga ye Museveni kuba bagamba nti okayogera kikira abantu bomukyala abalimu bagamba nti parliament akakiiko kamala okugira endagaano eyo ne kayisaamu oba tokyasobola gizaayo mabega kaseyingira muki mu parliament kati Museveni yali akikuba ng'akikuba kireme kujja muki mu parliament omusajja n'amugamba nti ku lwokusatu mukyala Anite among siye speaker yatugambye tugenda jogerako ku lwaki ku lwokusatu mu parliament tekyasobola kizza mabega kyo kyakola ki kyaganye naye ng'ebyo babikola ng'abantu abali omwo bakayindo tafiire baani abasuubula emmwanyi bakikoze olw'okuba ekintu ekyo kibakoze eki kibakutteko nze kyeva ngamba nti parliament ya Uganda ejjuddemu enkwe ebintu nga bikwata ku bo bafaayo nnyo ebikwata ku munnansi tebafaayo walabye endagaano eno emaze omwezi mulamba Sabbuuni alinnye enkya n'eggulo baali bamusimbidde kuuli baali balina kibakozeewo ne bagamba nti kino leero kigaanyi era bimeka byolabye nga biddayo mu parliament ne bagamba nti kati babikomyewo tubiteeseeko era bagamba nti akakiiko kasazeewo wali akakiiko eyo mwe basooka obukiiko mwe basooka obwo kakati parliament yabaddemu abantu kumbi balimu nga 50 nga be bali mu mulimu gwaki gw'emmwanyi ng'era omu ku bo ye Nandala Mafaari oba wamulabye asuubula mmwanyi famile yaabwe okuva edda nedda esuubula ki mmwanyi omulala gw'omanya alimu obulungi ono Kasolo balimi ba mmwanyi abasajja bali mu parliament omwo nga bo balimi ba mmwanyi bagenze okutunuulira ng'eggwanga gye liraga omulimu gwabwe gwe bamala okubba eno ssente ne baawula nga bagenda bagula yika z'abantu nga babagobako nga balima emmwanyi kati bagenze olaba ng'ekyamaguzi kyabwe kye batunda nga bamaze okunyagulula ssente za parliament ate waliwo Museveni gwagamba tife twagala abakigula buli lunaku oba omuntu omu ne balyoka bagamba nti endagaano y'emmwanyi tugisimbidde ki ekuuli naye nga tebagisimbidde kuuli ku lwa bulungi bwa mulimi wa wansi ku lwa bulungi bwa mulimi ono maama wange agula eddebe erimu ayina eddebe erimu naye baayagadde olw'okuba omulimu ogwo bagulimu nnyo era bonna ogenda ne weetegereza ojja kulaba nga abasajja abali mu kusuubula emmwanyi bayitirivu bakoze bulungi naye nga ekigendererwa ekyasingidde ddala nze okunkwatako kye nalabye ti olw'okuba omulimu ogwo bagulimu nnyo bintu bingi ebinyiga bannayuganda ng'ababaka ba parliament era kyatulaze ni parliament erina amaanyi naye ku bintu ebimu yeebaka bwebasi neegaana okukola ki obijjayo neegaana okufungiza ng'omusajja w'e Kasanda we yafungiza n'agamba pulezidenti maaso ku maaso nga bali babiri n'agamba pulezidenti ekyo tekijja kukola ki kukola Sabbuuni tabakwatako nsaba bannayuganda oba nsaba ababaka ba parliament kubanga ffe abantu abamu tutegeera ebintu bye mukola tiomutuuka ku mmotoka nga mwagala kweyongeza musaala awo musimba ekkuuli naye omutuuka ku byabannansi ebibanyigiriza nga Sabbuuni nga ki mafuta awo temusimbawo kkuuli kirungi kye mwakoze naye n'ebirala mubisimbire ekkuuli wadde tebibakwatako kubanga bannansi abaabalonda be balimu obumwanyi obwo kakati nammwe kino olw'okuba ni nammwe eyo bizinensi mugirimu linda ke balikwata ku mata ogenda kulaba ne bagamba nti amata wano ogenda kulaba nga wali ankole tewali kusala tebasobola amata so mu mbeera eyo nsaba bannayuganda tukubiriza ababaka baffe ebintu byonna ebikwata ku ggwanga lyaffe babikole nga bwe bakoze ku kintu ky'emmwanyi okay Adam Mulwana parliament yaffe muganda waffe agambye nti ku bintu ebimu byeraba nti byayo binyigiriza bo nga bo efaayo naye kukiyamba munnayuganda okubanga yeetereeza tebeefiirayo besulira gwa nagamba si parliament yokka ekizibu kye twasooka okufuna teggwanga lifugibwa abantu ab'olubatu ng'ate bafamire emu bamafiya baze bakola ebintu bingi omanyi omuntu asobola okubeera mafiya n'ate mafiya n'aferaani njagala obbawo example emabegakaawo katono nnyo sibajja ku mulamwa gwa mmaanyi industry yaffe ya music webeeredde ekoleeti ng'efuuse ekizibu bamafiya bakwata ne bakwata mafiya omu ne bamulumba eggulu ne baleeta Ekoni nga talina kyamanyi music wa wano Ekoni era yafera mafiya Ekoni yagenda ne ssente kabula kata n'ekizimbe kyebwebajja Ekoni akikole ki akitwale kakati njagala gamba bannayuganda nti webanga power ezisinga ziri mu ndeemu tukyaferwa nnyo buli bamafiya bwe baleeta ekintu ky'okubba ne bakitwala
ewa namba 2 ng'akisindika ewa namba 1 nga bagamba awo tufunamu. Kati ekintu ky'emmwanyi bannayuganda buno obuwanguzi si bwa paalamenti, buno obuwanguzi bwa bannayuganda ab'omu byalo kubanga kyatuuse nga akalulu ka 2021 bakayitanga kyeraki kayera buli muntu kasasira atamanyi kyakukola. Kati n'ababaka baffe buli muntu akiikirirwa mu byalo nga ekyalo kyakiikirira wali abalimi b'emmwanyi. Ni kabe wa NRM, kabe wa FDC, kabeere wa NUP, kabeere wa DP, yabadde alina akatengo singa nkola ensobi ku nsonga y'emmwanyi. 2026 sikola ki? Muganda wange ono kyayogedde nti abantu abo bafa nnyo interest zaabwe ku bonga babaka ba paalamenti abo. Era emmwanyi eyo ekyayambye nnyo era saagala kwogera bino majja gamba nti banzimbulukusa Buganda. Naye emmwanyi Buganda Katikkiro yatandika okugamba nti emmwanyi abantu mulimu emmwanyi kyagenza okuzuuka nga ababaka ba paalamenti abasinga balima emmwanyi nga n'ebitundu bibadde bijjumbidde emmwanyi zitandise okukola ki okudda nga abantu balimye emmwanyi. Ate tekyakoma ekyo, Katikkiro yakyogera n'abantu abalala ne bawulirira kuba Kingdom ya Buganda lyeddoboozi erisinga okufuga obwakabaka bwonna mu Uganda, n'abalala ab'embaali abaawa. Kati buli mubaka yagenza okulaba ekitundu kyakiikirira nga abantu beefunyiridde olima emmwanyi, n'amanya nti wano wenkola ensobi nga muganda wange ono wakoze nti engeri gye beeyagaliza ababaka ba paalamenti, n'agamba ku luno kanfungize kino kyo kiyitewo wadde ebya bulijjo mbako kenfungiza ne kayitawo ne neebuzaabuza ne ku luno babadde kitole. Nammwe mbeebaza ababaka ba paalamenti wadde mulina interest zammwe olw'okuba mwade mumanyi nti singa mukola ekintu kino etteeka eryo ne liyitamu abalimi b'emmwanyi bamaama baffe bano abanoga obumwanyi nayatundawo kilo 10 abadde ajja kubanga emmwanyi egudde akatale takyafunamu ne mulowooza nti 2026 tebagenda balonda. Mwebale ekyo nakyo kirowoozaako, naye nga njagala bawulira eggwanga lino likyalina obuzibu bunene nnyo naddala ku paalamenti yaffe. Bamafia bali mu gavumenti ng'ate bandeegi ate nga be bamu be basaponsa b'ababaka abajja mu paalamenti. Ababaka abasinga no mu paalamenti essente bazijjamu NRM ezakola kalwadde opposition. Kati essaawa zino bali ku ntoli. Era ekyo kyokka amaanyi g'abantu agayoleka mu kalulu ka 2021 ke kaayambye lino etteeka lyokka. Naye singa kyabadde nga sabbuuni ono alinya buli kya n'amafuta babadde tebagenda kunyega. Yakuwakanamu naawe mu amaanyi g'abantu. Santwani badde tetugula sabbuuni mutwalo, twali tetugula mafuta mutwalo. Nze nja kukkiriziganya ne mawa kyagambye nti bali balwaniridde kintu kyabwe, okitegeera nti mwe bajja akawogo. Era Munnayuganda nja atulaba nkutegeeze nti mu paalamenti olinayo mubaka oli ku muntu gwe wasindikayo yeenoonyeza ebibye kuba bwana Adamu Munnayuganda ekisinga omubonyaabonya ssaawa zino mafuta. Mulwana amaanyi g'abantu gabadde agamba gagezaako okulaga nti amaanyi g'abantu omubaka wa paalamenti ono gasuubira 2026 kye gajja okumukola ng'ayisizza etteeka lyaki lwakuba kimulemye etteeka liri libadde lisoosowaza Vinci kampuni ye nti gavumenti kigikakatako okumunoonyeza emmwanyi mpaka ye waayagala okukoma. Era singa emmwanyi ezo teziwera munnange zaalina okufuna buli mwaka tumuliyirira. Kakati kibadde kikakata ku muntu yenna alima emmwanyi nti Vinci yanaateekangawo no price kwalina okugulira ki ng'entangawuzi kati bwe ziri. Kati Vinci wateekako price kwalina okugulira emmwanyi ng'era Vinci price gy'ateekako tewaba agikola ki agiwakanya kubanga ye yasooka mu batwale emmwanyi ebweru era yakkirizibwa okufulumya nga buli anaaba afulumiza emmwanyi ajja kuba afunye lukusa kuva ku Vinci. Banna nonno ekyo kyatambudde ne kigenda ku mutendera gwe tukirabamu, naye tukyayina era okulwana bannayuganda n'okusoomoozebwa ku mbeera y'emmwanyi. Njagala kugamba nga tukyalwana bano bannaffe baba tebatudde buli kaseera
obwongo bwabwe buli kaseera buba bukola ki buba butambula kakati eno embeera bagiteekawo naye nga balina ekiteeko ekirala kye bali bamaze okukola ki okuleeta nkuwa example bagamba abantu abagenda okulima emmwanyi eza commercial oba ez'okutunda balina okuba registered Museveni no anti kugulira bagamba license naye Museveni bwe yabadde awa speech era n'atyoboola ne Katikkiro n'agamba oyo Katikkiro wa Buganda njagala mutusiza obubaka buno aleme kulimbalimba bantu owulira nti alimba nagamba bagenda kukola ki kuregisteringa muganda wange Duncan Uganda eno yatandika ddi okubanga omuntu bw'aba ayina faamu ye oba yiikaze ebbiri okulima ekintu alina kusooka kuregisteringa nakye njagala obuuzaamu era ogenda mu maaso President Museveni ate bannayuganda oluusi balekeremwako obuntu bannayuganda okusirika towooza nti bategeera lunaku ddi lwakya nga bw'okola faamu ye nti oregisteringa awo wennyini kakati tuli mu kulwana kino ekyogamba kubanga kino kibadde waggulu katuddayo ku ground byonna gye bikola ki gye bitandikira nyina saawa zino abasajja batandika ogamba ondokwa abantu balime emmwanyi kakati ng'oli agamba era balina n'obuyinza bwe bakusanga ne bagamba nti emmwanyi zo tolimye ku mutindo mulungi balina obuyinza obukusiba mu kkomera emyaka egiwere 5 okudda waggulu otegedde ebigambo bino nno mbikugamba nga teweewozezzaako ne bakutwala mu kkomera ne bakola ki ne bakusiba kakati ekirala njagala kuwa scenario muganda wange amata galimu amazzi tetubasiba njagala kuwa scenario wano we tugenda munansi era tannawona kizibu kino kye tulimu atya ekisooka gana kuba tokyalina opportunity erima mmwanyi nga bw'okola ki nga bw'oyagala ekyokubiri ne bwe tunaalima emmwanyi ne zibeerawo mbungi kati baana abakulu be balina access y'akatale kati ke tukola ki era be bagenda okuba nga bakukomandinga njagala kuwa example emabegako abantu baalima kasooli muko abantu baalima kasooli omanyi kye baakola ne bafreezinga market ne bagamba kasooli takyalinawo gye tukola ki gye tumutunda abantu omanyi kye baakola abantu ne babeera ne kasooli ne bamwanika n'akala nti bakyalina batunda kaakati abakulu kye baakola waliwo omukulu omu gwe sagenda kwogera linnya yakwata n'agenda ng'agula kasooli ebiseera bye kiro yali ku 10,000 owekapeeka saagala mwogerako kiro zaali 10,000 kasooli ze yali agula ne batandika kasooli bamugula kiro siringi 10,000 1,200 kibamala ne bamukwata ne bamuteeka mu store zaabwe ne wayita ebbanga gwe baali baguze 200 nkubuulira amazima ga Katonda kawunga bakatuguza kabanga mu 2,000 oba mu 4 3 kakati Uganda we tuli ebigendero by'abantu bannaffe baagala kwavuwaza munnansi linda katono muganda baagala kutwavuwaza tubenga ekintu gwe kyosuubira okutunda siringi 2,000 okitunda 200 kakati kitegeeza oyina okuŋŋaanya iika ne iika osobola okufuna ssente eziweerera omwana ezajja kulabika abaana babe basome abaffe bakozimbe nga tukyasobola kugula mmere ebazimba omubiri so bino ebintu bannayuganda saagala basanyuke era obwakatikkiro gundi obwakabaka bwa Buganda njagala buveeyo kubanga ffe wano mu Buganda kabaka ye kitaffe n'ebitundu ebirala ebiriwo emmwanyi mbusoga n'ewalala njagala bannansi beekolemu omulimu bayimuke n'eddoboozi ery'omwanguka kubanga gavumenti si ebadde efuga emmwanyi zibadde cooperatives zetwegattiramu owulira ne tusobola okukola ki okwekulaakulanya kimala bannange kasooli ono akawunga tebakatuguza 2 mekezo nga bw'ogambye kyali bwe kiti kuba omulimu ogwo nagulimukko kasooli ngamba omulimu gw'okusuubula kasooli nagulimukko kasooli ng'abantu bamaze omusuubula 1,400 1,200 meka abasajja baasala kasooli n'abalimi nga bamulimye ne bamusala ekiro netuka essaawa ng'egula nusu ebyo nga n'agigula 200 abakuyambye buki abasajja abo ne basindika abantu baabwe ne bamala okugula kasooli ku bantu ku siringi meka ne bamukwata ne bagamba nti kati bamuguze simanyi bwe bagenda mutereka bagenda kukola bate ne bamala ne bayisa etteeka munayi mu palamenti gavumenti egule kasooli ku balimi baayo abamutereka esente ezayisibwa siringi 10 meka
gwe basuubula ebibiri ne bamuguza gavumenti lukumumeka mu bibiri bo naye ngenda kubulya teri mulimi ali hoyima yatundako kasoli ku kiro 12 bagendanga mu masitowa gaabwe bamuteeka okibulidde kati emmwanyi eno dankani ebintu bibiri bibadde birime emmwanyi ebitundu bibiri ebisinga olime emmwanyi mu Uganda ekimu kya Central wano waffe Buganda ekirala Eastern Mbale wa balima nyoki emmwanyi okiwulira kati abantu abo mu kulima emmwanyi era etteeka lino lyaleese nga ligenda kunyigiriza ate abantu kyenkana ababadde bali mu kunyigirizibwa oba kati Mayinja yagamba atya nti wooli wanyiga kati babajja wanyiga babadde batadde wookya awookya babadde babatadde ne Katonda yatuyambye naye tomanya bagambye kabalyetegereze esazibwemu kabajetegereze ekole ki kubanga twayagadde ogirongoosa naye nga teyina kirongooka byonna bifu byonna birumira okay ebintu ebisinga byonna mwe mubitta enda bagereza vanira mwamutta abantu balima vanira ne musuula ebbeeyi bawunzika bavudde ku vanira kati akatale keetaaga vanira naye teri muntu akyayinza kuddamu kukola ki entangawuzi luli ensawo yali mitwalo 8 sawa zino mune entangawuzi ensawo ya mitwalo 15 kati saasira omuntu alima entangawuzi n'agisimba n'agikoola n'agikungula ne mwadde kale gwanga eno temukyaliagala naye omuntu ali muggola n'omwana waba mukozi ng'ali waka otuukamu akaseera n'owulira akafansonyi n'ogamba naye tulidde nnyo omwana ono tumusibidde nnyo ebweru abeereko munda mu nju okitegeera President Museveni ne banno mwetereze nensi temugenda gikungula temugenda genda nayo mugenda girekawo naye mugirese mutya kale ensonga endala zetulina olunaku olwaleero zetugenda tutematema mukulu Besigye namuwuliddeko ng'ayimba bazzeemu ne bamukwata yafuuse muyimbi ku mbeera ya Uganda ate okusinziira ku Besigye entula gye mutunuliramu naye ng'egyagalamu bannayuganda ebbeeyi y'ebintu esobola okuba nga esalika yagambye ndowooza eddoboozi ly'okuyimba eriyinza okuba nga liyitawo asobole okuba nga atuusa obubaka eri bannayuganda mumwegatteko asobole okuba nga kati omanyi Uganda twafuna ekizibu kye twafuna in fact simanyi oba tunategeera embeera eno oba tetugitegeere kubanga nze bwe mba njogera ku Besigye oba njogera ku Bobi Wine oba ku Museveni soogera bo ng'abantu wabula mba ntunuulira eggwanga lyange ani alikozeemu kino ani alisobola oditeekamu kino ani asobola odigayidinga obulungi kakati bannabyabufuzi bannayuganda tulina okwebereramu titucyamuka nnyo na bino ebituleese bino okulaba bino ebiteeka by'emmwanyi sabbuuni alinnye tetunamwogerako kubeera nga bannayuganda ffe bennyininyini abawansi tucyamuka nga bwe tucyamuka nga mawa bw'avaayo olw'okuba abadde ateesa nnyo ku mboozi mu kati gwe n'olaba nti ye mawa si ew'emboozi mu kati n'olonda naye nga mawa gw'ogenda okulonda azze yakukiikirire ku city council oba mu parliament n'etteeka lya local government talimanyi gwe n'olonda olw'okuba ayambadde kkala eya bbulu olw'okuba ayambadde kkala emmyufu olw'okuba ono wa NRM agaba nnyo ssente kwegamba Uganda we yakola ki we yatuuka bannansi ne tujja ate ntwewunzika nga ffe bennyini tukaaba ate kakati raba ate kakati parliament tekoze ki naye nga ffe tukola ebintu ebikyamu ti abasajja nga aba Besigye abalina endowooza abalina n'obuvumu bwolaba naggamba kuba Besigye kyagezaako okukola takugezaako kukola kintu kyaggamba nti ye oba anoonya Uganda ejjemu olutalo akulaga nti embeera eriwo bannange embi omuntu sabbuuni bamuseera amafuta bagasedde musituke Besigye oyo azaayogera ebintu bingi naye osanga omuntu n'agamba nti Besigye ali ku diversion nze njalo kigamba gwe omuntu alaba gwe obwongo bwo gwe buli diversion obwongo gw'omulabye oba omuwuliriza gwe obwongo bwo buli diversion tebutegeera kiri mu nsi kubanga Besigye bamukutte emirundi n'emirundi Besigye yawonya abaana wano akagoogwa walayamu mu kikugamba singa omusolo guli ku $1,000,000 omusolo singa guli ku ki ku $1,000,000 ku Museveni bwanyunyunta abantu bannayuganda naye Besigye bwe yavaayo n'agamba
ti omusolo ngenda gujjawo nga yesimbyewo Museveni naye n'akikoppa n'agujjawo. Kakati bannabyabufuzi wano waliwo omwana bamuyita David Musiri bamweyimiridde ejjo n'avaayo mu kkomera wa Nuupu. Kati oba wonna osanga ate bo banaagamba nti ataayagala ki naye ng'omwana akugamba nti nze sikyasobola ne kwegulira ki sabbuuni. Nze nagamba abantu nze sinoonya buwagizi olw'ebigambo bye njogera mbu mpaane Nuupu oba mpaane Museveni oba mpaane Bobi Wine oba mpaane Besigye. Nze njogera ebintu nga ku ggwanga lyange. Ti ababaka ba Parliament betulina kati betusingamwa n'amaanyi ba Nuupu. Omwami kati gwe bayita Bobi Wine yaliko ababaka, yayina aba MP, yayina ba kansala, yekka yasobola kati okuvaayo ne yeegatta ku banne oba n'aduumira olutalo ne lusobola okubaamu ki omulamwa. Museveni we yali awamba wano yayina Nkwanga, simanya ayina Freedom, simanya ayina baani, nga n'omuntu ayina akabinja k'abantu abataano nga kaduumira. Museveni yamuyitanga n'amugamba olaba mwe mukwate wano. Era wano mu Buganda bagamba oyo musajja lwakwewaana na bwewanyisi yawamba nti bawamba ye n'okudduka akoze eki adduse. Naye yagenda ng'alaba obubinja bingi obwo nambe mwaseko banga bwino yamuyinako. Yagenda ng'afuna obubinja simanyi bu Freedom, simanyi bu Nkwanga, simanyi tigwe kubeeno nze nkubeeno n'ayina emmundu essatu ng'amwagala kubanga batandika n'emmundu 7. Ane ekirala mwami bagenda nga baweza embeera. Ne wano bannabyabufuzi kati nabo bagamba nti Bobi Wine ye yagamba tibalina enkola yo eyaabwe enkola eyammwe ejjaddi. Enkola eyammwe nammwe mujanjire bannayuganda tumanye nti afe enkola eyaffe oba tulinda kalulu oba tulinda kutuula wakati ffe tutuule. Bannayuganda gojjawoza enkola yaffe tugirina ng'abantu bakola ki bagenda mu maaso n'okunyizibwa babanyiganyiga. Sabbuuni oyo ajja kutuuka ne ku mitwalo 2 ng'era tutudde. Amafuta gali ga 13 ajja kutuuka ne ku mitwalo. Nze gamba nagamba abantu twali ku pano n'egamba nti abasajja abo bagezesa ebintu babireeta ne bagezesa ng'ekyemwanyi baasuulayo. Naga tusooke tusuuleyo kino naye ate oligundi kyagambye ow'omubwengula kituufu banze obanga ekituufu bajja kireeta nga baasuulayo kino kiveeyo baleete ekiki ekituufu. Kati ne ku Sabbuuni banu ngaba Besigye bwe bavaayo nti banne embeera mbi musajja tetumukkiriza genda wala. Ebyo nabyogeredde ebbanga ffe nga tutuula gombaka gwe baalonda ng'obeera ewuwo ng'osirika ekasajjagirwa gwe ng'obeera ewuwo ng'olinga agamba nti abantu abewuweka kumiro oba ekakuuto be walonda abakulonda bo tebabaseera Sabbuuni. Waliwo ne yaŋŋambye naye ekyo kyadinza kya bulimba nti embalala Sabbuuni ali ku 13 naye ekyo yalimba kya bulimba Sabbuuni wamu alinnye. Naye bannayuganda tweveemu ababaka ayina obusobozi nga Musiri era nze njagala Musiri bakusibye naye vaayi era ddamu weegatte ku Besigye. Abantu abalimu akanugguusa abanaalaba nti Besigye kyayagala kusala bintu bajja kgenda mu maaso naye. Gwalowooza nti Besigye akuggyako bawagizi naawe sigala awo ng'otudde ne bannayuganda abalimu omulamwa bakutunuulidde. Adam y'omuggwe ku abaliwo mu luyimba lwa toka kwa balabala Besigye nayingia omukulu yavuddeyo n'agamba nti embeera ebbeeyi kuba Besigye muntu gwe nandigambye nti buli kimu asobola kyetuusaako amafuta asobola gafuna Sabbuuni asobola ne bwezibwa box meka naye okusinziira ku munnayuganda wa wansi n'agamba nti ekimala kimala. Sabbuuni yonna alinnya empola yali ku 35 alinnye mpaka bwatuuse ku mutwalo. Ekizibu kye twasinga ofuna mu politics wa wano e Uganda kati buli muntu munnabyabufuzi eyaguze smartphone bwati nadda ku online oba n'agula t-shirt n'agamba FDC oye people power our power oyo naye abeera munnabyabufuzi era omusanga naye alungamya ki kati ekyekizibu abantu abamu batya n'okwogera ensonga nga yali badde entuufu nga kati nga muganda wange waddewo abadde ayagala okulaga naye nga abantu bano abaguze smartphone ennyingi ne balowooza nti bannabyabufuzi nga bajjamu ataaki nga bamuvuge bamuvume okitegeera yeyo embeera kati gye twatuukamu okitegeera osanga omusajja nga muzeeyi wa fone abeera ku kamera aba n'ensonga ajja gusanga olabira ddala ntuufu naye nga ate ogireeta mu public bajja muvuma kati awe twatuuka. So njagala bbawaayo akagero nze jjajja wange yanyumiza waliwo omusajja omugagga omu ku kyalo yali yagula baasi eyo ng'alinamu ddereeva kati baba bali mu lugendo mwalimu abantu bangi naye nga mulimu abantu
babiti bimeka bisatu nga mulimu omuvubuka ali mu myaka 35 okugenda mu myaka 4 nga mulimu omusajja ali mu myaka 5 okugenda mu myaka 7 nga mulimu ne nanyini baasi oyo nga ali mu myaka 8 mpaka mu 9 mu emeka naye nga yena nyini baasi ne baasi yatuuka n'etabanguka kwolwo jjajja ngo yamanyira obuvunaanyizibwa bwa buli muntu ali mu baasi nga kabenje omanyi nga kajja enduulu zivuga omuvubuka yavumanga buvunyi gwe dereva mwana tujja kukuba ovuga bubi oba nfuna njagala kati tudde mu byobufuzi ebyamagezi bitali byakola ki nga baasi akabenje buli omu ataasa bulamu omuvubuka ngagamba nti gwe ovuga bubi nja kujja nkukube era nga amagezi gamulaga alina kubuuka mu dirisa ave mu baasi nti onagivuga ki omulala w'emyaka gine kuva mu kaganga gabannanga abaana bange dereva munange vuga bulungi abaana bange bannange bamwenna baba bali muno tumugambe dereva musituke tugambe dereva avuge buki kati ate ono nanyini baasi ali agenda mu 9 mpaka mu 10 nga yatunula butunuzi tasobola kunenyaani kuba baasi ye kati bino ebintu natunulidde Besigye olunaku lw'eggulu nga akutta ebizinda alaga bannayuganda twekembe tununule eggwanga lyaffe ng'ayimba ng'olabira ddala abasajja bano yajja nabo yabaleeta nga beefuula abanunula eggwanga lino naye ng'alabira ddala agenda kufa n'omugugu omunene nga yajja n'abantu bano ng'alabira ddala eggwanga bagenda ddiraka nga balisse naye nga naye musango gwagamba nalwana nabo nga manyi tununula ki kati fe abavubuka twataakinga buli akola ki agamba oli waki ovuga bubi tugamba tulaba nga fe abaali badde bakola ki bavuga naye ng'ekigendera twalisoose kutaasa baasi dereva ne tugimuggyako ne tulyoka twetereza avuga n'abeera mu ki n'abeera mu ffe ne twerondamu akola ki avuga mu ekyo Besigye namulabye ng'amazima alaba omanyi tuli wano ffenna okuva ku oli Faruku Ali nambe mu buyo omulaba dankani ffenna tetwenkanya myaka bwe baba batutadde mu kkomera ono mukuluma wakyasooka okkaaba bannange mu nsi banaye abaana bange banaakola ki banaalya ki baana bange nina abaana abawala abakulu abavubuka bajja balumba babakwate kati nalabye obuvunaanyizibwa bwa Besigye ku ggwanga lino ng'alaba eggwanga liggwawo kuba ne weebakiro nga ya 5,000 Besigye ya sukaali asobola ogigula omuti gwa sabuuni newe guli nnyo ku 2,000 asobola okukola ki takyalina kyalulunkana kuba yatuuse n'okuva mu statement nga nze sikyasobola kwesimbawo nze siri mu byakwesimbawo wabula njagala mbeera omulwanyi tununule ffenna ki eggwanga okitegeera kati mbadde nsaba bannayuganda tusooke tuve mu kwerumaaluma tusooke twegatte tusobole okulaba ng'eggwanga tulinunula tetujja kusooka kulinunula tuba buyinza n'ebintu ebinyigiriza omuntu owa wansi nga sabuuni biki mafuta aga buli lunaku tusooke tulwane twekolemu omulimu tubeere ekintu kimu awo eggwanga ligenda tujja genda okutereeza nga omuntu w'omukyala asobola okugula sabuuni ku 2,000 ne bannaffe bano abatunyigiriza we tuneegatta bajja kukola nti mutuufu tubbye tunyuunyuuse naye abantu basigaza luliba essavu terikyalimu bannaye katukendeeze kuba bano akakodyo k'abamafiya bano ekintu we kirinnya gwe mugano gwabwe tebakissa bo bongera gaggawala ate nga si busosoye mu mawanga njagala babulire ennyunyuta gye banyunyuta balaga nti si baawano nambeemu Besigye akalambidde agamba muneegatteko naye emisolo gy'ebintu girinnya ku sipiidi etenkanika ngenda kuddaddako emabega okusobola okutaanya ensonga yange mu 2021 Besigye yajja ebiseera bye waaliwo omusolo gwalinga gwa mutwe abantu nga bagerekera emitwalo egyali mu 5,000 10 20 muluka chifu yajjanga nabagereko omusolo ne banoonya engeri enfunayo okusinziira Besigye bwe yajja n'agamba bannaayi guno omusolo gutwala abantu saketi abantu babagoba ku makubo nze nno wende wa president ngenda kugujjawo Museveni yakikopa mu myaka ejaddako Tikiti y'omusolo yaleetandikako yali 2,000 mu myaka ejaddako etikiti y'omusolo yatandikako ne mu 10,000 3
nga Besigye agwogeddeko ndi muki ne tufuga ekisanja ekyo okuva mu 21 okutuuka mu 26 Besigye yakomawo n'agamba nti n'essatu nnyingi nze ngenda gugirawo ddala ne Museveni n'akikoppa n'agamba ngukoze eki ngugyewo kakati omusolo we gwaggwa mu 26 ogwo mwennyini Besigye we yaleetera projekiti eya nti bwe mpangulwa president abaana bonna bagenda ssomera buki bwereere mwana wattu n'omukulu n'akikoppa naye olw'okuba nti puroguramu teyali yiye teyamanya nkola ntufu yakikolamu kyova olaba yakikola bubi ontegedde bulungi bwe tuba tuli mwene sitwago gye tulimu owa nuupu owa FDC owa jema owa UPP naye ng'ekikulu tuli mu sitwago tuyinza obutakola kintu kyekimu nti ffenna tusobola tufenna tukola kino naye tuyinza okukola enkola ez'enjawulo nkola ki bano gye bayinza owulira abawano kuba mu enkola egenda bawo abavubuka yakudda ku social media Museveni takyabitya kakati ngenda kukubuulira ekintu kimu Museveni ayinza obutabitya gwe nga bw'olowooza naye munnanga abitya tabitya bibaddewo kati emyaka ena ngenda kukubuulira kakati kitegeeza bye tumulimirira naye amala n'abikola ki nanti bwe batuggyako obuyambi nga buli kimu kirinnya kakati anti obuyambi era bwe batuwa bugenda mu nsawo ya muntu omu ani nze nteesa singa towulirangako wano omuntu atotte sente za baladde basiriimu nga bali babiri ne bagaa nti gundi yazitutte ne gundi za ggwanga ddamba era USAID netukendeeza ku buyambi bwayo ne UKAID ndowooza nebujjawo bujja lw'abantu abo naye abantu abo nakati munaye bakyaliwo bakyali b'amaanyi naye nze ekikola kya Besigye nkikiririzaamu kubanga Museveni ne gavumenti ye bawulira ennimi ez'enjawulo naye ezimu ku nnimi ze basinga okuwulira batya nnyo abantu era mu kutya abantu kyovola ne bakola okutirimbula baba baziyiza bantu abo butakola ki butakuŋŋaana Besigye ye yamanyiiro omusibe kasanga ti sigwe mulundi ogusoose kuba kyakikoze nnyo baali bateekawo ndowooza nebwe poliisi yabeererawo ddala kyenjijukira babawabirako n'omusango okusaasaanya kazambi mu kompaawundi ye batwala poliisi batatwala tooyi ne basaasanya kazambi nga bapamawo mu kompaawundi ekintu ekitaali kya bugunjufu kukikola nga kya poliisi kyekola naye nze Besigye nzikiriza mu kikolwa kye bw'aba kyasobodde okukola kakati nkubiriza n'abalala lwaki tumwegattako tebamwegattako wuliriza anti ngenda kukubuulira si buli muntu akola ekikolwa nti alina okwogattibwako newankubadde oyinza okuba okoze kirungi naye ekikolwa ekyo osobola okukola ekyo n'omulala n'akola ekirala tulinda abalala bakola ekirala anti Besigye yabadde akola ekikolwa kino yakikoze ku lwa bulumi ekibiina kye n'okulumirirwa okw'abantu kakati n'abalala nze kyembadde nkubiriza abalala nti okukoppa si kibi n'okuyiga tekiba kibi era omuntu omanyi bayita okusoma kwe kuyiga ebipya tukoppemu ebintu ebituufu bye tuyinza era kyonna kigamba abantu nawano nga mutugamba nti mwatugamba abanuupu tubawe bwikalulu ffe tule tusirike ne mbagamba bannange mwe mwalowooza ffe tulina emundu ze tugenda okugisaako Museveni abantu bagambye mumpe akalumu musirike twabagamba akalumu katuwe era ne mwali mukwasa statement egamba mubikwase Kyagulanyi Kyagulanyi olaboneko ne tanka olaboneko ne tanka wanimbye akati tolimbye naye kye baali boogera baali boogezaako okuwuddisa abasiru kati ng'omuntu omanyi munnabyabufuzi si Kyagulanyi yekka si ani naye munnabyabufuzi yalina oleeta y'akagambo gwakagenda okusikiriza okuba enduulu bw'oba totegeera buki bulungi kati oli bavaana aga nti mubindekere in fact ne Besigye yakyogerako eri obanga yakatandika era agenza okujangaga nti bannanga akalulu tekakyasobola Museveni abyogedde wana awasemba naye nga munnabyabufuzi alina teeke mwagira mwe mulonde akalulu ze mubindekere ate agenda owunzika yerabira nti kagenda kuggwa kimukube okyegedde lwaki onenyaffe wawulirako ko
ekintu ekyali kigamba nti abe Masaka muyina omukisa omusajja mugenda kumulabako nga agenda kyaliwo yayitawo n'ekirungi ky'omusajja oyo kakati wuliriza Masaka bamala okulonda balinda omusajja abayiteko ng'akola ki twale nti yenjogera y'abebyobufuzi bwekiti mu politics bino ebintu bibiri bibaamu Kamalu bikunnyonnyola olwaleero ekyokusooka okukyamuukiriza kikulembera nnyo mu politics ekyokubiri politics alimu ekintu kye bayita pokopoko kakati pokopoko mu politics naye muki mungi kati ebintu ebyo byonna naye nga ffe abaali balonze era nze ngenda kubuulira olunaku lumu baali banzitidde kwefuddisa abo twamala okulonda ne tugamba akolu kaffe twakawangudde ne batukaa twekuŋŋaanye kwefuddisi ne tudduka nze omu kubasooka munda tuba twakayingira tuti abasajja ne bajja ne basalako bwe basalako emmotoka zaava Katabi eyo nga zijja ziwanike mundu bwe ziti kati abaana abaali wano munda ne babaŋoola abasajja ne bava ku bimotoka ebyo bijja fanga ne batandika okuba munda tiya gaasi kati nali nyina munda mu kikomera kya FDC wali akameeza mbuuka akameeza ako ngwebweru nasanga abamilitale mu lusuku awe mabega kati mbana akagwayo bwendo omusajja nasaza kibooko mu mugongo bwansaza kibooko mu mugongo nenkola ki nenjota omulala yali wabbali n'agamba oyo mukole ki mumukwate yangoba mpaka ku kyebusaabala kazike kanta asanga nkabuuse okiwulira kyengezako okulaga nti awo nali mu bato muki wakati nga ngamba ekijja kijja ne tunule eggwanga lyaffe munnaye n'ogwakyagulanyi we nali bwentyo era we nagamba nti tumaze okulonda bagamba nti ab'e Kampala batandise nali nyakabona nga nze ngenze Kampala nali mitiyana wajjajja ntulima kakati mmwe mwalowooza nti mukubya akalulu kye mwakola obulungi tukyebaza kuba twamulaga nti awewuka naye temwamanya nti ffe omukawa amaanyi gaffe gonna gaali geesigamye ku mmwe ffe twali tulinda mwe mutugambe tuyingira lumu ate mwe muyina okutowa order nze Besigye ffe twali tulinze gwe omanyi Besigye ono omulaba nze genda bawerako ekyokulabirako ennyo ku Besigye omusajja oyo nti ye bwe yamalanga okulonda yalaganga bannayuganda nti tulonze naye bakoze eki batubbye era nakera ku makya yennyini n'abagaaga tugenda kuseetawo sikulonda buwanguzi bwaffe Duncan ekintu kino kiwanvu ekya Besigye jo nabadde ku TV Barometer nga kuliko ababaka ba Nuupu kwabaddeko Namboze nga kuliko ono FDC Semujunganda nga kuliko wa NRM nga kuliko n'abala Parliament yabadde eweza omwaka mulamba naye nga aba NRM ekintu kye basinze okwenyumirizaamu mu Parliament kuba bababuuziza nti omwaka guno bukyaguwera kiki kye mufunyeemu nga mmwe NRM ne bagamba nti bukyatulonda okulonda kwonna okwabaddewo omwaka mulamba okulonda bwe kwaggwa twafuna emirembe luli twalondanga akalulu baba tebannaba nakkalangirira ng'abantu bali ku kkubo tiyaggaasa akoze eki anyooka twafuna emirembe era tuli bulungi NRM emirembe ku mwaka guno ogusoose egikuumye buki bulungi era be bamu bannabyafuzi beegendereza ennyo ebigambo bye boogera kuba bituuka ne bikyuka ne bitukuba n'agamba wano omuntu wamwe gwe mwasimbawo Kyagulanyi yagamba Bobi gundi Besigye bulijjo Museveni avuganya nani ne mukikwano gwe ne kyaliwe nagamba ndika kati ate ono atali kyaliwe ate ffe twamusasulira ki emmotoka Museveni yamusasulira emmotoka akole ki eveeyo wegamba bannabyafuzi balina okukyusa ebigambo bye boogera nga bali muki mu campaign kubanga biwunzika nga ffe bennyini bikola ki bitukuba era n'aleeta n'ekintu era nga Kyagulanyi akyogera kubanga yagambye nze nkootinganye ebintu bya Kyagulanyi yagamba nti omusango ngututte mu kooti ne mu kooti ngugjeeyo nze sikyagusobola nguwadde mwaki abantu ne tulinda era abantu ne bagamba nti gavumenti ya NRM yekuuma emirembe tugireke. Bwana Faruku tosobola kwogera ku byabufuzi bya wano n'entambula gye bitambuddemu nga Besigye tomuwadde kitiibwa ekimugwanidde kubanga nakyogerako ne luli bwe nali njogera ku nsonga z'amayinja naye mbagamba omuntu yenna akeera ku makyanga ayogera ku byobufuzi ebyokuvuganya mu Museveni nga Besigye tamwogeddeeko nga omu ku spear head abayina ekikyamu era bayetaaga kutwala mu ddwaliro bamukebera obwongo. Ekyokubiri
ebyobufuzi biina ekintu ekibikulembera ne bwoba otambula nabyo. Ebyobufuzi naddala ebya Afrika kyotalina kujjawo mu byobufuzi naddala mu Afrika biina kye bayita propaganda. Omuntu yenna nga tasobola kujajinga propaganda n'amutegeera ebyobufuzi mukulu oba olina bivaako n'odda bbali. Mwami Museveni emyaka gyonna gyatufugidde 3 egigenda 4 kyasooka okukulembeza propaganda oba gwe bayita pokopoko mu Luganda. Anti yakola bw'ati UPC ng'ekyali y'amaanyi ng'evuganya ne DP kubanga ebiseera yasooka DP gundi Mwami Museveni yajjira ku UPC n'agisuula kati n'abanga avuganya DP eya Mwami Ssemwogerere Kawanga. Era bwe yabanga ageza yagambanga bw'ati UPC singa aba DP muba beetwaze nga bola UPC bweri ng'agamba UPC olwokuba ali amaze ogisuula ng'agamba ate UPC yo nnungi. Kakati FDC bwe yajja ng'amaze okunafuya DP kati ng'agamba ate aba FDC nti mwate muli babi nnyo singa mubadde nga DP. Ontegedde? Kakati saawa zino njagala kubuulira Mwami Museveni kasana amaze okunafuyamu ku Mwami Besigye ng'alaba Nuupu yeeriwo agamba ate Nuupu muli babi nnyo naye Nuupu muli babi nnyo muli babi nnyo singa mulabira ani Besigye ne ku myaka 2 Mwami Besigye gye yavuganyiza nga bagamba ate FDC mbi nnyo. Kakati gye tuyita propaganda ebyobufuzi ku Mwami Museveni ensonga lindako abacho bye babogera ye propaganda gye boogera. Kakati bannayuganda waliwo ekintu kyenjagala obategeeza owulira muganda waliwo bannayuganda kyenjagala obategeeza bw'oba okyalwana ebyobufuzi mu gavumenti ya Mwami Museveni ng'okkiririza mu mbeera ey'okuba nti buli bw'olowooleza mu byobufuzi ng'olowooza nti gwe Mwami Museveni tugenda mujjako nga tuyita mu bintu bya silver plate oba ebintu by'okuzannyamu obuzannyi nga ajakera ku makyatu obukulembeze gwe munnange ebyobufuzi bireke kubanga Mwami Museveni si mweteefuteefu kutuwa bukulembeze nga tulinga abatadde obuteesa engalo. Njagala bagereza mu kulonda ko twalimu okuwedde wuliriza 221 abantu bayiwa omusaayi kati ate gwokera ku makyano ogamba nti Besigye kyekalakasa kifu. Ontegedde? Mwami Museveni agenda kusanga otudde wali wamma Mwami gundi akuwa bukulembeze abantu baafa nga bawagira Mwami Kyagulanyi mu kulonda okuwedde era kwe kulonda okukyasinzeemu abantu okufa okungi tekubanga uwana. Wuliriza kakati ate gwo bw'ovaayo n'ogamba nti nze munnaye ndi mubaka wa Nuupu era ffe Mwami Museveni mujjako nga twogera bwogezi ebigambo n'ogamba Besigye yavudde yeekalakaasa akola bubi nnyo. Ebigambo bino njagala bibabuulira muleme kumamaza bannayuganda nga mukeera ne mugenda mu parliament ne mulya ssente zammwe ne mulisirika. Bannayuganda tuli mu bulumi abantu bagula sukali kubanga muyina kaadi zammwe mugenda mu supermarket mu ebifo by'ebbeeyi mujje bujja credit card ne muyisaamu ne mugula ebintu ne mudde ewaka. Otegedde? Temumanya na mumanya nti sukali yagula ssente bweziti sabuni yagula ssente bweziti. Nalabye mugulu lita y'amafuta ya 1508. Otegedde? Kakati bannayuganda njagala mukitegeere muleme kusiiga byabufuzi ebyobufuzi ebyekko n'okuwalana. Owulira kubanga olowooza nti owefudisa agenda kulyako omugaati gwo. Owulira bannayuganda ffenna owefudisa amafuta agagula bbeeyi ekimu n'owa Nuupu n'owa DP n'owa UPC. Bwe tuba nga tugamba tuli opposition kyekyo tugaana okukolera wamu okujjako Mwami Museveni. Otegedde? Kakati mukulu Bobi Wine yatugamba bamugamba amafuta agali nnyo sabbuuni n'agamba mujja kukirozaako. Kituufu. Kakati Duncan njagala kubulya si wakana nti ebintu ebirinnye kubanga ulirizaako lindako malirize ne mawanga amala waliwo ebintu birinnyeeko naye bana bakulembeze baffe betulonda bakozeewo ki? Owulira muganda wange bakozeewo kyekiriiwo. Wuliriza Duncan omanyi kye bakoze? Wuliriza saawa zino tuli mu parliament amazima ga Katonda njababuulira ababaka betwalonda lindako alani ne Segirinya baprotestinga Katonda ne babivaako ne bawummula bali mu kulya ssente zaabwe. Abasajja bali mu komera bakola ki? Bavunda. Naye tokyawulira mbaka parliament tebakyatuwa na update zifa mu komera mwabivaako bakulu muli mu kulya ssente zammwe bali bawa butiipu mutwala milioni 10 mmeka muli mu bukiiko mulya ssente zammwe. Abaana baffe
ne bakulembera mu parliament tebaweerezebwa bali muki tebakyatu update. So tubagamba ebigambo bino bannange buli yeetaba mu mazina g'enkima ng'ate omukiro gumukoonako amazina gaveemu kubanga bino bye tulimu bannansi babonaabona si byakusaaga mwe muli mu kunyumyamu bunywa muli muvuga mu motoka gammwe mugenda bweru bulaaya buli ddakiika bannayuganda babonaabona mutasoona gula wadde kiro kakawunga owulira. So Duncan njagala kubuulira bano abasajja tebannaba kussa mukono owulira buli mbeera ebyobusuubuzi babiyingidde amasomero bagayingidde owulira kubanga buli kintu kyolaba ekifuna ssente be bakirimu bannayuganda babonaabona banaffe tebakyasobola kusoma abantu babalanga ebyokusaaga bannange bano abakulu boola abafuna ssente buli mwezi tebatulwanirira bwe twagamba nti ebintu bigula ebbeeyi baasirika ne babivaako minority bakola minority report kati twagala kulaba ababaka 20 nga bayimbidde ku for parliament bagamba tetujja kudda wano nga mafuta tegakendedde otegedde. So bannaffe mwami Museveni mwamanya mwalumba musajja wa musiko temulowooza nti mugenda kutwala ebintu abagire abasisiriza ebigere atasobola kuvaayo n'amaanyi tasobola kufuna bukulembeze era mutugambe ekintu kimu mwagenda kufuna bifo na kulya ssente temulwanirira buyinza bwa bannayuganda. Yavaayo n'agamba baali bamukyaza ku BBS abamala omukyaza abantu bamugana naye ebbeeyi y'amafuta nga yeekanamye nnyo bamugamba sukali yeekanamye ne sabbuuni. Ansa y'omukulembeze Bobi Wine yabagamba gakyali mabaga mujja kukiroza mujja kiwulira owulira kati bajja kiwulira nga mukulu mawo kati bwe yabagamba mujja kiwulira teyabawa solution kuba munayuganda kugamba ajja kiwulira talina musango yakulonda. Bwe yagala Bobi Wine ateketekere eggwanga buli kyalina oteekateeka ekituufu kyonna alina kuba na buyinza. Kyoliko Besigye alina obuyinza era talina kyateekateeka ate nga mugambe yajjawo omusolo gwe era Besigye talina kyateekateeka just akyogerako bwogezi ateekawo mbeera naye talina kyateekateeka okuteekateekera eggwanga. Bobi Wine alina kuba na buyinza. Bobi Wine okugamba nti mujja kiwulira nti twali tukimanyi bano kye bagenda okukola ki okola nga tetuli kwagamba beyalagezaako n'okunnyonnyola kamala okunnyonnyola ekituufu nti omuntu yenna yalonda Bobi Wine ebiseera ebisinga obungi wali okimanyi mu bwongo obwo abasajja bali kye bazzaako okusiza ku ggwanga wali oliraba ebbanga lye balifugidde nagye ligenda lidda. Naye omuntu yenna yalonda movement olwaleero ng'agamba nti sabbuuni yagula bbeeyi oyo yennyini gwe ngamba nti ojja kiwulira kuba wagenda omulonda nga tukimanyi nga ffe tukimanyi nti kyo kyagenda okukola. Kyegamba yagamba tujja kiwulira kakati Duncan kituufu omanyi ebyobukulembeze bino njagala abantu babitegeere mu ngeri olumu endala. Bannayuganda oba ekintu kyonna kirina omukulembeze era abantu babalina kye basuubira mu budde obumu basuubira eddoboozi eriva ku mukulembeze waabwe gwe beesiga. Bwe twakeera ku makye tugamba nti tubikwasizza Kyagulanyi na Kiriiza ntubimukwasizza olira n'agamba mubikwase Kyagulanyi mwami Kyagulanyi mukkiririzaamu nnyo kubanga amaanyi agayina agakyosobola buli bwoba ng'oyina gundi y'abantu komandi y'abantu nga abantu bakukkiririzaamu baba basigadde kulya kikuvaamu gye bayita take action ontegedde saawa zino action tukyagibulamu kubanga kakati saawa zino mwami Museveni omulaba atuuse ku njego y'okuta obukulembeze ontegedde action eziddako ze twagala ontegedde kubanga bano abasajja bannansiko era bo tebakkiririza mu bintu byonna bino ebyobululu simanye ebyaki batutega bbula kuki ku maaso ne balina agenda endala n'engeri gye bakolamu ebintu. Kati naffe abaagala obuyinza be tulina okwadoputinga bwe kibanga mbeera yeddembe eganye tunoonyawo embeera enkola ki endala ontule Duncan kakati tuve mu kusiigasiiga akazigo kubanga bannange eggwanga livunda liggwawo mu kamera n'agamba mujja kiwulira anti mu Buganda wano waliwo ebintu bye tukola nga bya ntondo
n'ovaamu ebigambo nga bya ntondo. Kyekigambo kya Kyagulanyi nze njala okitegeera bagamba nti kyali kyaki kya ntondo na butamanya. Tikiringa wosanga abantu nga balwanira emmere. Nogamba nze sirwanira mmere. Bagamba lekenze bananda batya nga anwanira ki emmere. Kati ate ogenda okuwunzika ng'ennyala ekuluma enkya n'ogamba singa kale nalwanidde ki emmere. Kakati bannabyabufuzi abagamba nti bo bagenda kutuula baleme kulwana. Kubanga Nambemu agambye nti Kyagulanyi alina kubeera kukola kintu kyonna ng'amaze kubeera buki mukulembeze. Obukulembeze babutu okuteekateeka. Yes, alina okuteekateekera eggwanga. Yes, alina okuteekerateekera eggwanga ng'amaze kufuna buki buyinza. Obuyinza ogenda bufuna otya? Obuyinza ye Faruku gyagenda togenda kufuna buyinza nti nze nina nteekereteekera eggwanga ng'obuyinza mbufunye ogenda bufuna otya? Olina oteekawo embeera efuna ki obuyinza. Kyagulanyi yatuteerawo embeera ssatu zonna ng'agamba ye n'akuba n'oluyimba lulamba n'agamba mu bikwasani Kyagulanyi n'amaliriza n'agamba nti nze omusango awonawona nga tamula mungi ne bamala n'agamba nti baatubbye era n'agenda mu kooti. Bwe yava mu kooti n'agamba naye mu kooti eyo nzudde teri bwenkanya obuyinza mbukoze eki mbuzizaayo. Nga bwe yagenda mu kooti teyamala kwebuuza ku bantu. Na wano yandibagambye nti bannange obuyinza mbubazizza naye tukole tutya, tukole bwe tuti ne bwe tuti. Kyekyali kibula mu bantu. Kakati abantu abamu twekuba endobo. Kubanga bw'omala okugamba omuntu nti ate ajja kubeera mukulembeze ateekateekera eggwanga ng'afunye buyinza, obuyinza togenda bufuna ng'otudde. Era nzikiriziganya ne Faruku kyagambye nti Museveni we yali agenda okulwana neyamuleeteranga muwogo. Waliwo wano abali mu bitiibwa nga babiriwo lwakuleeta muwogo nga Museveni teyabagoba. Waliwo abaana ba Lutamaguzi be nawulira nga bagamba nti bo babaagala nnyo lwakumukweka ku kibanyi. Waliwo wano omuntu wabaga nti naye gundi oyo yalwana wa. Kati waliwo omukazi abadde akola mu siteeti abo si wano bamuyita Nakyobe. Ne bawuga Nakyobe ebbanga lyonna lyafunye ssente ne byakoze ne Museveni okumwesiga teyakuba ku mmundu teyakola ki naye yaleetanga amazzi. Ekyo ne kimufuula omulwanyi. Oba kitegedde. Kakati Besigye bw'oveno era nze njagala bano abantu ababeera ku social media abatulaba bannammwe mwe mwagenda ebweru mwogerera na Mukamooli n'omusajja Faruku ayima wano n'ayogera nga n'enkya drone esobola omunona ate n'omuddako n'omukola ki n'omuvuma nga gwe wagenda oli Mukamooli eri gy'oyogerera bw'osanga abantu aboogera ensonga z'eggwanga ng'ovuma abantu. Naye nze kye ndowooza Uganda oba tuve mu byobufuzi tufune omuntu nga yagenda kujja kuba president ng'ali independent. Kubanga Kyagulanyi kyajja nakyo ekya people power kyali kigatta buli kakica yenna owa NRM ayekyaye oweFDC ayekyaye nga Nambemu yalinnya ekikomera n'atagenda ng'olaba kyonna kyonna ekikunga ekyo kyali kikola ki oluvannyuma ndowooza twalifunye obukulembeze. Naye bamala omugamba ate kati bw'okola ekibiina lwojja okutambula lwojja okubeera booti y'ebibiina tekola ebibiina egamba nti ono wa Nuupu takolagana nawe FDC. Oli owa NRM kati bali mu kulwanira ssente simanyi za iPod bali muzikubanirako n'empuuga bali awo balwana bulwanyi. Mukulu Adam Besigye yagamba kanwane oba kwekalakasa nekalakasa ebbeeyi y'amafuta ekke. Omanyi nzijukirwa ebbanga lyonna ebyobufuzi ebifuukidde eby'ensonga mulembe gw'omugenzi gw'omukulu Ssemwogerere ye yavuganya Museveni kalulu kaali k'amaanyi 96 yali 96 ne tweyongeramu amaanyi agammeka 2,000 Sebagala yajja museera ki kakati Besigye najja ng'alaba gundi Besigye yalinga nga emabega gakyali mu gavumenti n'alaba nti okuwangula Museveni akalulu kisoboka ng'alaba Ssemwogerere abadde atadde Museveni ku njegoyego y'akaguwa omukutula. Kati bwajja nejja ne 2026 n'alaba ng'akalulu kasobola nga ddala kuba yamuwangula 2026
Besigye yawangulani naddamu amaanyi najja mu 2021 na 2011 n'ayuuya kati ku final 2016 n'akola ekisembewo Uganda yonna n'erama nti akawuze ekyakalulu akawangudde kati watuuka mu 2011 walaba nga akalulu n'ateekawo enkola ya walk to work eyo nno singa Museveni n'abannabyabufuzi bano ab'enkwe singa tebalya mu Besigye lukwe enkola ya walk to work yali etwala mwami Museveni we balya mu Besigye olukwe bawa sente tukunganye ebibinja tweyiwe mu kibuga ate be balabulako Felix Kaweesa n'omala ne bamuteesa kino be bateesa kino tuwoko tuwaka neggweeraawo saagala gigenda baanite sente baziri abo anita amongi n'empuuga wayi baali bamukulembera mbadde saagala kwogera tetuliwo kutangaza ggwanga anita amongi yali FDC kati yembaka ye speaker mpuuga nga be bamu ku bannabyabufuzi ab'amaanyi era gwe baawa nti gwe gwogenda okukulembera walk to work gwe sente tuzikwasa gwe gwokola kino Puga teyalabikako wadde nga bamuyuza essaati. Bunnabyabufuzi ddala alina ekigendererwa. W'olaba nga kino kigaanyi. Kyusaamu okole ki? Kaakati akalulu kagaanye. Muganda wange Bobi Wine ebintu birinnye. Bannanga abantu bali bubi. Obuli kintu kyonna abantu bali bubi. Sabuni alinnye, amafuta buli kintu kyonna kilo ya kawunga yali badde ku nusu 10 kati eriba mu 12,500. Buli kintu kyonna kirinnye. Yes, nga tetunnatuuka mu 2026. Akalulu kera tukyali mu byakalulu tulinda akalulu 2026 tusimbudde tutya okulaba nga tubaako bye tukyusa. Mbadde njagala kugattako katono. Muganda wange Duncan bino njagala byogera ng'ensi ebitegeera. Omanyi bino ebitutuuza wano ku pano oba ebituleeta wano mu kamera. Kitegeeza tuba tuwewaddeyo okutegeeza bannansi ebintu bwe bitambula. Otegedde bangi basobola okwogera nti bajja batya. Duncan bwe tuba tetwawangula kalulu kakayunga. Ompuli ebigambo byenkugamba. Mwami Museveni tukyasobola muwangula mu kalulu. Oyina okunoonya pulaani eddako oba ze tuzze batugamba zibbi ezitalabiseeko. Ontegedde? So bino mbyogera nga mbigamba banna Uganda tubonyeebonye ekimala. Tunoonyeza eddoboozi ly'abantu abatukulembera kubanga buli kintu kiba n'obukulembeze. Abantu bonna bafunye obukulembeze mu mawanga gali naddala mu Africa ga Tunisia ga Egypt gaani gabadde n'abakulembera bannansi ne bavaayo ne batwala obuyinza. Ontegedde? So batosobola kikola bannange oba oyina tulekamu. Otegedde? Kakati kamalize ekisembayo. Mwami Kyagulanyi kyakutte enkasi bannayuganda bakyakwesize okyayina eddoboozi lyabwe balage ekkubo erigenda mu maaso abantu bakyakwesiga bakwenyumirizaamu gw'oliwo. Ontegedde? So kola ekirina okukolebwa kubanga abantu baagala bukulembeze bukyuka. Duncan Kakwenza bamulabako walaba emigo gye bamukuba wali wano abantu bangi abalinga Kakwenza abali e Bulaaya mawabadaga mmwe muli mu Kamoli temuli wano ng'abamu babatemako n'amagulu nnyina mukwano gwange ali mu Amerika okugulu kwe bakuteekamu lwakyuma abasajja bumukuba okiwulira kyengezaako okulaga lindako kyengezaako okulaga nti n'abo abantu abali ebweru bali mu bulumi botayinza kukola ki wuliriza bali mu bulumi botayinza kukola ki kutegeera era bo bennyini basookera wano era balina kye baalozaako naye olumu nga baluwanye obutaba muntu akola ki. Duncan ongambye wali wajjajjaawo ng'omaze okulonda emitiyana nze nno munaleka makwogera nali kusawa ya Queen nali kusawa ya Queen mu kibuga Bobi Wine ne wanaatambula naye yegatta ne Besigye ne batambula abo nga mmwe musigadde mutudde comfort. Besigye yali atamuddeko yekka. Wuliriza nga mmwe musigadde mutudde comfort. Bobi Wine tebamukwatira nka kusawa ya ku Space Square ya ali yekka. Mwagamba wuliriza mwatugambe ekigambo n'abaliwo abatinitini mwatugambe ekigambo nti ng'abaana be yabatutte mu Amerika ye najja atambule ayaga kusaba abaana babaki b'abantu naye ne weerabira nti n'abaabalala kaabe wa Besigye era naye ali muki mu Amerika. Kati ngenda kubulya ekintu kimu ufaffe nnyini abantu twekolemu omulimu
okuyamba kubali kuba Bobi Wine talina tanka zagenda kubisa mu 7 naye mwe mwetuulako ngenda kubuuzayo ekintu kimu gatteko tuyingire Faluku ngenda buuzayo ekintu kiwulira abantu bagenda kusinziira wa ogandika tugende Dankani omayiro waki abantu batugoberera wano balowooza tuyina information esukulumye ku yaabwe gye bakola ki era ne batukkiriza tubakulembere ku bye tumanyi ne batulaba kakati ekikwesa obukulembeze bantu kubakulembera kyenkugambye tewali mission etambula nga talina mukulembeze so tuyina kukunga bantu ng'embeera bwegambibwa twagala bukulembeze naye omuntu akulembera abantu ayina okuba n'agenda n'agimirirako n'agitegeeza bannansi awo enkugambye okay Wine oba ne Besigye temujja kusobola kubeera na plani guni titufe tulina kino kye tugenda okukola fe tulina kino kye tugenda okukola nga muli mwekka mubeere ekintu kimu mutugambe fe abantu nti tugenda kukola ne mutubuzaabuza onagamba bannange ebintu birinnye mujje twegatte wamu twekalakasa ebintu bikke ate mulala agamba fe tulina guuni endala tetujja kgenda mu ebyo bye mukola kati tukwate ekiki ekituufu kye kinga fe tuli mu kunyigirizibwa ate mmwe bakulembeze mmwe musobola otugamba nti kati tukole bwe tute lwaki temwegatta lwaki temukwatagana kizibu ki ekiri awo ono agamba kino omulala agamba kino ng'ate ekitutaasa mwami gavumenti ya Museveni emanyi kuguguba wootaguguba tewulira bannange mwegatte mukole eddoboozi limu naffe tujja kuvaayo nze sisobola kuvaayo kugenda kwekalakaasa nga Besigye oba Bobi Wine takoze eki nze ndowooza bannayuganda twandivudde ku bannabyabufuzi abalimbalimba ne tufuna omuntu ng'ali independent oba mutembeyi yatukulembedde oba emboozi mukati wano tugamba nti tusimbudde ne bannabyabufuzi bali mu kuwuddisa kuba Bobi Wine oyo mulaba Bobi Wine nze nsubira naye teyandibadde alaki ekintu bwe yakiyingira bwati nambalo kituukamu kyeki kyegambye ekyekibiina n'atandika olaba ab'enkwe abajja ewuwe nga Lucy yali alowooza naye ne batuuka ne bagamba nti Bobi olaba bakulimba bino byakulya ssente lwaba abantu teboogera mazima Bobi ayinza obanga mu kujja yajja mulamwa ng'amanyi bulungi nti era boogera mu kalulu owangula era ng'amanyi Uganda ti abantu abonna bonna wobakuŋŋaanya nga obakuŋŋaana kuba yabalabanga ne ba Bobi Wine ne ku Besigye ng'agamba obukulembeze okola ki obumaze agenda otuuka eno ng'ekiri mu bannabyabufuzi kirala kyo bala nkugamba nti yandizeeyo ku nnono yeeri gye yaliko eya people power our power okay anze nandigambye nti mukulu Bobi Wine abantu bamuyinamu obwesigwa bungi singa akeera enkya n'agamba nti bannayuganda ngenda kwegatta ku Besigye tutambule Besigye agenda kuva eri noona ava eno kimala amazima ga Katonda President Museveni entebe ayinza ogituuzaako ebbina limu era akeera ku makya n'agamba nti mumanyi ekiriwo tunoonyereze lwaki ebintu birinnye ekyo nkibawa Bobi Wine akikoleyo olunaku olwo mulabe amazima ga Katonda buli kimu kigenda kukyuka